Pastor Edith Tamale gwe mbaleetedde olunaku olwaleero era nga mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gwe mumulaba naye awo nno ye mwami we gwe yalonda era naye n'amulonda mu bangi. Pastor Edith ono story ye abasinga mugimanyi bulungi nnyo era nga gyenvuddewe si mulungi oba obulamu bwe tebubadde bwangu okuviira ddala mu buto. Yakula mu mbeera enzibu ennyo nnyini ddala era nga kibadde kisa kya Katonda, kibadde kisa kya Mukama okuba nga atuuse awo waali. Bw'atyo nga mumanyi nti Mutundwe yezze emukuza, yajjawo nga mwana muto naye ate ekisa kya Katonda laba ekimukozeemu omulimu era nga emubalaba awo oyo ye mwami we ng'ate bwe mbagambye. Babadde no bazze mu maaso ga Mukama okwebaza Katonda olw'ebyo by'azze abakolera, eyo yonna gy'abajje, kwegamba bingi ng'abikola ng'ayita mu Pastor Tom. Pastor Edith azze n'okusiima Pastor Tom ne Mami Justin Mugerwa ng'abantu kubanga obulamu bwe bwonna bwonna singa baali si bantu bano singa tali awo waali. Munzikirize mubawe abeere nga abatuusaako mbere nga mwerabirako ebyo byonna ebigenze mu maaso ku lunaku olwaleero wali e Mutundwe Christian Fellowship. Katonda abankuumire abawe omukisa. Haleluya, haleluya. Yesu yeebazibwe nnyo abooluganda. Tuzze okwebaza Katonda olunaku lwa leero nga famire, nze n'omwami wange. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuzze okwebaza ku lw'obulamu Katonda bw'atuwadde. Tuzze okwebaza ku lw'ekisa Katonda ky'atuwadde. Tuzze okwebaza ku lw'abaana Mukama baatuwadde n'abazzukulu. Tuzze okwebaza guno omwaka gwaffe gwa 9 nga tuli mu bufumbo bwaffe n'omwami wange, era guno omwezi ogw'omwenda gwe gwalimu okwanjula kwaffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda kubanga Mukama atukoze obulungi. Nga sinabagenda ku bintu birala byonna, ngenda kufukamira okwebaza Daddy si lwakuba nti gwe nsinza, wabula ngenda kumwebaza okuba taata omulungi ne maama yadde taliiwo. Mu butuufu Daddy twebaza nnyo nnyo nnyo, weebale kutwagala nga bwe tuli, naddala nze kubanga najja mu kifo kino mazima ddala nga bwe kitaba kisa kya Katonda teri muntu asobola kunjagala. Naye neebaza Mukama ku lwa Daddy olw'ekisa kye yamuwa okwagala buli muntu yenna nga bw'ali ne maama. Banzaala ng'omwana, najja nga sirina bwendi, naye olwaleero Mukama abakozesezza okulaba nti ndi kino kyendi. Obujulizi bungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu butuufu najja mu kifo kino obujulizi buwanvu ababuulira mbadde mubuwulira, naye kye neebaliza Katonda nti najja mu kifo kino ng'ensi ensudde. Kwegamba Yesu yansanga ku kasasiro, nali sirina bwendi, naye Mutundwe wano Mukama ayongere okukola omulimu omunene ogw'amaanyi. Taata waffe Mukama amuwangaze, amwongere ekisa, amwongere amaanyi. Ne maama waffe Bayibuli egamba nti waggulu w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukazi ow'amaanyi. Naye twebaza Mukama ku lwa taata ne maama, bazadde ddala. Batukoze bulungi, batuleze, bandeze. Najja mu kifo kino nga ndina abaana, ng'ensi enkutte, nga simanyi nti nange ndiddamu n'enfuuka omuntu. Naye wakati mu mbeera eyo Katonda n'abakozesa. Nenyingira mu buweereza. Nayingira mu buweereza ngamba kangende mu buweereza nfunaawo okusula mbeere wano.
naye Mukama nannyamba nankumaakuma nambambaatira. Abaana be najja nabo wano eno najja nga ndina baby, in fact yali mu lubuto naye olwaliro ali ku university second year. Neebaza Katonda ti abaana abo Mukama abakozi obulungi, abasomye basomye, abakyasoma bakyasoma, naye Mukama atuwaniridde nga tewali yadde okukuula yadde okubba yadde okukumpanya naye abadde Katonda, abadde Katonda. Neebaza Katonda ti wakati mu mbeera eyo Mukama nannyamba nenzija nga mpeereza Katonda nenfuuka omusumba mu kifo kino. Najja nga ebyobufumbo ngambye ebyo kabibeere eri abafumbirwa bakole ki? Bafumbirwe. Kubanga nalinako abasajja nga amanyi bonna bafaanana bwe bati ate nga kusinziira ku kinayitamu ng'era nange tonnenya ng'era naye booli eyo, naye munnange si bonna. Mukama yeebazibwe. Naye neebaza Mukama mu lugendo olwo. Olunaku lumu nzijukira twali mu nnyumba wali eri nga maatha tutudde naye nga nina ebintu byenkola, naŋŋamba laba nnoono abakazi bafumbirwa, ojja kufumbirwa. Naye mugamba nedda, ebyo bafumbirwe. Naŋŋamba laba mukazi wattu ojja bifumbirwayo. Ne mugamba maatha nedda. Ne mugamba nze ndina abaana ndina emitawaana mingi. Naŋŋamba laba ono nange nalina abaana gonsinga. Naŋŋamba nange ndi mufumbo, talaba omulenzi wange. Naŋŋamba gakulemera kunoonya Mukama. Kati dadi yali ali munda wali eri musenge. Nagamba dadi ulira nnono omuwalaawo byayogera mbuki mutayagala fumbirwa. Dadi nagamba ekisa kimumale. Naye neebaza Mukama mu lugendo olwo emyaka 13 Mukama nanzijukira nansaasira nankwatira ekisa nampa omwami wange ono gwe mulaba. Era bwe yankwana Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Bwe yankwanira wali eri ku puvumenti nampita naŋŋamba nina kyenkugamba. Neŋŋamba oba ŋŋamba ki? Neŋŋenda ssebo omukulu nankwana ku puvumenti. Omwami ono gwe mulaba nankwana ku puvumenti wali eri nga tatya basumba. Naye neebaza Mukama nti mukunkwana yali tamanyi nti ndi musumba. Bwe namutunuulira mu butuufu tebyali byangu. Naye neebaza Mukama mu butuufu tebyali byangu nga tolina kirungi ky'omulabamu. Naye nenzikiriza dadi bino byagamba sooka okuumireko omugambe nedda naye eringa munda okkiriza nga bw'okutula n'onyweza. Nenkutula n'enyweza nemusiiringa. Neebaza Mukama kati tuli bafumbo. Mu butuufu Mukama atusanyusiza, atukoze obulungi. Mukama alina amaanyi, Mukama asobola, Mukama atwagala. Ne wabanga wajja ng'ofaanana otya, mutundwe eddwaliro, mutundwe essomero. Kkiriza bakujanjabe, kkiriza bakusomese, bye bakusomesa obitwale, eddagala lye bakuwa olimire. Katonda agenda kusanyusa, agenda kukola bulungi. Mukama yeegulumiza ewaffe nga tewaliyo muntu yenna yali afumbiddwako obufumbo obutukuvu. Twagenda mu kyalo ewaffe, kwanjula kwange taata wange ng'akaaba maziga. Yali alowooza nti nsaaga, naye Mukama n'akola ebyekisa. Mukama n'atukolera okwanjula, embaga n'ebeerawo. Kwegamba ekiba kya Mukama ne kirabisibwa. Ate era neebaza Mukama ntandika butandisi ofumba. Najja kukaza lujja si mukyala, najja kukaza ndi mukazi. Neebaza Katonda, dadi Mukama akuwa omukisa era ekitiibwa n'etentubidiza Mukama. Ate era neebaza Mukama ku lw'abasumba bannange. Banaye abasumba bano be mulaba n'abamu tebaliiwo. Mu butuufu mikwano gyaffe batukoze obulungi. Mutuula ne bakuwa kansolingi ne mwogera nabo ng'abasumba era bw'omanyi.
Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa. Basumba bannaffe mwebale kutwagala, mwebale kutwagala. Abaana baffe tetuzze nabo naye nga olula tujja kujja nabo. Dadi twaleese embuzi yaffe nene wali nene. So nebaza Mukama n'omwami wange kabeeko byayogera. Yesu yeebazibwe ab'emikwano. Nange nno nandiyogedde bingi naye obudde ono abututte. Kati Friday ejja nze ngenda okwogera ebingi. Mujje mwenna nga bwe muli bwe muti. Njagala kwebaza Katonda olw'ekifo kino n'olwa Musumba Tom. Nze baŋŋamba nga ŋŋende Mutundwe nga sikkiriza. Omanyi ng'ensonga gy'empa nga nange nninga ggwe nga ŋŋamba n'ebyo ewaffe gye nali waaliyo Katonda. Kati nga toŋŋamba ngende Mutundwe ate bwe ntuuka Mutundwe ate noonya Katonda ate ne ŋŋamba nedda sijja genda. Era omulundi ogwasooka bwe najja nakoma ku mulyango wali ne bambuuza wakajja wano ko nzeye genda mu bapya. Ne ŋŋamba mu bapya maze emyaka 18 ndi mulokole. Kati ate munsindika mu bapya kukolayo ki? Era saagenda bwe ntyo ne ntambula n'enzirayo. Kumbe Mukama ateekera ekyamagero nange. Njagala kwebaza Katonda olwa Musumba Tom. Taata neeyanzizza. Weebale kunzikiriza, weebale kunzaala. Nkutawaanyiza nnyo naye ongumiikiriza. Mukama akumpeera omukisa. Bannange ebigambo nina bingi naye saavisi geneetera okuggwa nja kukomawo tubimalirize. Kale gole emikono tusabire abafumbo bano badde bupya. Mukama Kitange atagawo Yesu teeka abaana bano ekolo gyo Mukama bakwebaziza kalibeera eddala epya Mukama Katonda ebyobulamu bwabwe okulaakulana kwonna mu buwanguzi bwonna Mukama Katonda n'okubataasa okubeera enku zonna ez'omulabe Sitaani. Emizimu egitambula ezenya ennaku zino egya divorce gyonna tugigobera ddala obutasemberera amaka gano n'omu n'ogumu wabula leeta obumu n'okukwatagana n'okutabagana ennaku zonna. Mukama wabeerewo ekisa kyo wakati waabwe. Amaka gano tugalangalirako okubeera aga Yusufu ne Mariyamu, amaka agenda okuzaala Yesu. Bwe anaayingiranga mu maka gaabwe ng'alaba Yesu Kristo, Yesu agenda kuzaala ssente, Yesu azaale abaana, Yesu azaale buli kintu kyonna mu nnyumba mu linnya lya Yesu Kristo.